Abanyakampala na Uganda yuna. Nobody Events and Awesome Entertainment present Reggie live in concert at Lugogo Cricket Oval on 10th May 2024. Tickets are 20k ordinary and 50k VIP, 1 million gold table and 2 million platinum table. Come represent for Reggie. It's gonna be non-stop entertainment. Ku AC Media UG mu November nga natera okugwako kati nkubira mama nga mune mama ina kunamba ya senga one yansi bangama njirina ne mugambo yogera ngama nzo omukazi kubikwa bya yogera sina songa lwaki nkola ki bwabanga asalawo okusiba oyo sitaani njendi namuvaako kama yawanyi mugamba mpaka namba ye tomanya njogereko naye tulabe bagazaki mugamba mama kati wendi sikyalina kyakola ki kanjogereko naye ndabe mwetondere mani nakye namukola mama ajimpe namba sasa kajiko bako mwaka gugwako kati mwaka 2023 mugwokubiri awo ngamba naye kankuye kusengo mukubira mugamba alo njwani ono ntize nze bambita sema erinnya lyange liri ekikabalisa ko simu ojijjawo olwo mukomera bakuwa essimu baba wessimu naye bakuwa eddakiika 3 tebakiza nagikwata mbe bakwatira bwe bati kati singo nakwata simu abakubye nakola bwato ino kugenderako bwoti nti oyagala simu bampe simu njogera nti senga nze Emma ti Emma ti nze sema wembe je chichi onjagaza ati chichi kati yali amanyi banta nangamba muzina gwe yayogera nyine mungamba naye senga kichenyo nakola ki nakola bantwala mu Minimax abajira tikyala Minimax eno apa ebera maximum eri Minimax apa yeruzira anti ruzira wali amakomera ga mirundi eno oba esatu waliyo apa ba capital offenders ni wabirawo manction be wabirawo bano babasibe emyaka 25 13 abo babusanga sijja amanyi nnyo ni wabirawo ne manction wabirawo Kampala limani wabirawo bano nabye kasimu nkoko babereyo nayo ne women kati yo women egatta bonna oboli wangoko oboli wachi bonna babirawa bambala white abakonde mbambala white ngerimu obukubo omanyo yalimu awe bamusayira gwa kufa naye akalabba tekaliwo bamusiba omulamuza muganti nkusibye obagwende bakutte naye balina engeri gye bakikolamu nti abayi nayo courts bbiri abasobola okuba appeal abayi nayo ne supreme naye era agenda ozimalayo ng'akoze emyaka gye ng'ana oba 25 ate wabanga agiwezezza bamugyeyo mu kondemu ne bamuleeta eno mu baana abambala yero era balina okola obusibe uniform ziri mmeka mu eyo uniform ziri 3 waliwo eya yero newawo neya orange then neya white gwali yambala ya nyambala kati ffe abasibe ababulijjo bakuwa yero ne orange naye uniform ey'enjawulo ennyo eya white nga ajambadde abeera wanjawulo era omusango oba gwanjawulo gwaliko kati wamusiba ogw'okufa kitegeeza life imprisonment no waliwo life imprisonment n'okuteeka ekondemu owa life imprisonment baba musibe bulamu bwe bwonna oyo abeera mu kala ki oyo naye abeera mu yero ne orange naye ow'enjawulo yono nti ali ku death penalty oyo ye aba ayambala white and what I'm trying to say weba death penalty ng'ate akalaba baakajjawo kati bayinza mutta batya tebabatta era okutta tekukyaliyo naye balina engeri gye bakikolamu nti abeera eyo nti singa abeera mu kondemu naaweza emyaka 25 prison nga yo prison not the judiciary bamujja mu kondemu ne bamuleeta in public after 25 years ne bamuteeka mu public nabeera n'abasibe abakolaki abasigadde naye era still aba akyakola ekibonerezo naye aba avudde kondemu kati awo aba ali ku life imprisonment kati awo kiba kimukakatako okukola ennyo oba koti webe muyisa apiiro n'agamba nti n'awakanya engeri gye bamusibamu oba gye bamusaliramu kati kiba eri apiiro ogamba nti omuntu ono omusiba akalabba kyali kikyamu tumusibe bulamu bwe bwonna batumusaliddeko tumugje kalabba tumusibe emyaka 7 kati bakujja kalabba oba bakusibye 7 nze nga nze ndabanga naye ba death era byonna biba byerimu naye munaye n'omukisa gwe osanga owa life n'akulekawo gwe basibye 2 owa life n'akulekawo nadde ewaka nga gwe wabiri wooli gwe basibye just 2 n'akulekawo n'agenda kati birimu n'omukisa I see so kati ova eruzira
kalekaleko oyinza okugamba nti kalekaleko kale senga wano wendi era natuuka ninga singa nasigalayo n'ogenda ekitalya we bagambira welcome to kitalya olengera ekitalya ntuufu tebikkirizika naye byonna bya Katonda kuba entuuka nenjukira ebintu ebyo nguma bugumi nesaagala kaaba naye ntuufu nakkiriza nti Katonda gyali mu mbeera yonna gye nayitamu nali manyi nti obulamu buweddewo naye mutuufu nga bwe nasaba Katonda teyanvaamu. So anti kati tuyingidde n'ekipapula kyaffe kikomito saagitwala komito nagiwa waliwo eyalinga gye okunda abali bamuyita Mama Salimu n'omukyala wakaddala mwenna mwe twasulanga ne muto wange yali mukwano gwa maama yajjanga mu kkomera maama alinga tasobola kujja mu kkomera ng'anoonya ssente nga yamanyi ssente oba zinaayamba nve mu kkomera naye nga bamubba abiri mmeka. So omukyala ono yajjanga okundaba kati gwe nawa komite eyo ne mugamba agitwale kati nagenda nga sirina committed papers naye era wano okukuwala nti okubeerako that you're committed kubeerako ku bino ebipapula abasirikale babeera nabyo so nentuuka ekitalya like batuteeka mu layini mubeera ku foreign ne bababala abapya ne bagamba mwe mugende mu unit 3 mwe mujje mu unit 4 ntuuka waliwo omujjuzo mungi nga mpulira bano abasibe mulamu abakulembeze bammwe abasibe ababatwala omusibe agamba naye nga bantugenda basuza woodi nga zijjudde nemanya nti kati bano bagenda kunnyiga osinzira ku neebaka gye mbadde neebaka eri weba yeemu na wano kaweddemu dda kati nengenda wakomana nemugaa komanda naye nafuna obuzibu nga nkola mu lufulo omugongo nga gwakola ki gwalwala nemugamba nina obuzibu n'omugongo mugongo wange muki oba nfunira woodi at least nga enamba sinnemeko nangamba woodi eri emu etalina namba y'amaanyi wano woodi y'abalwadde basiriimu kuba bba abalwadde babawamu ka privilege nangamba gye nyinza okuteeka kati nensuka nembeera scared nengamba naye tewali buki kuba nabo baki bantu nentwalibwa mu woodi eyo woodi y'abalwadde nembeeramu naye ate abantu abo abalwadde balina empisa embi kyenali simanyi beeyisa bubi nnyo si bonna mwalingamu aba understanding naye kasita omulwadde amanya nti gwe obalimu oli mulamu atandika okukola empisa embi bw'amanya nti alina tibbi ayagala akolole nga naawe oli awo ejibita aziteeka waayagalidde wonna olw'okuba ategedde nti oli mulamu beeyisa bubi nnyo bampisa bubi nnyo like okweshevinga asaza enjala biki asobola ogiteekaawo kati gwe tomanyi oba yamusaza oba teyakoze eki kati jjukira bo baba balwadde abasinga gweolimu oli mulamu mulemamu abalamu nga 18 biki batono kati wamanya nti oli mulamu ye aba awulira obusungu oba aba simanyi kati akuteekako nnyo embeera naye mwalingamu abatalina buzibu wadde mulwadde naye nga takulinaako buzibu so ntuuka nga embeera mu woodi eyo ebadde mbi nnyo nengamba eno woodi sijja kukola ki gisobola nengenda ewomukulembeza nemugaa woodi eno sijja gisobola nangamba buzibu ki nemugamba bampisa bubi nangamba ojja beerayo oyagala toyagala ojja kukola ki ate nga naye mukambwe buzibu nangamba sigwe wagisaba nemuganza saasaba ku woodi nali sibimanyi nga ninakunyonyola ensonga nga nangamba obulwadde bubulina kuteekaawo omugongo muki bulwadde nanga nkutwale waggulu bakunyige mu kigaali nemugamba nedda nanga kati ogira obeera we banaavugamu transfer nja kukola kukonze kale nkomawo mu woodi waliwo omusajja RP woodi musajja yanfuukira ekizibu olwo ntuuka nga ndaba woodi ennemye okusiibamu kubeeramu neŋŋamba wano tewali ssomero nti waliwo essomero ngenda njoyininga essomero lwaki akulema omusajja ono atuuka nfuukira ekizibu mu ngeri ki omusajja ndowooza bwe yandabanga obanga ndabanga mukyala musajja nga nfuukira ekizibu nze nga nosimanyi lunaku lumu nga mpita ngamba weeyisa bubi nnyo gwe muvubuka gwe olina amalala mangi naye ajjuga kati naye ali omwo yali mukulembeze w'abalwadde tegeeza yali muki ena HIV nangamba weeyisa bubi alina empisa embi weebaka bubi abalwadde bange bakomplainza obanyiga vaawaawo nanzijawo nanteeka ewantu nemugamba naye muzeeyi sirina kyenkuzo lwaki onzijja mu kifo kyange nangamba nze mukulembeze nze kyogera n'okola ki n'owuliriza kale muzeeyi nembeera waawo naye nga banyiganyi nemugamba muzeeyi wano banyiga nangamba kati oba bakunyiga kankulage kye bayita okunyiga nanzijawo nanteeka mu muzikiti omanyi mu woodi we musula wabeerawo katundu nga abasiraamu basalirawo buli ku makya kati abasiraamu bakaya saawa 10 olwo bazuuka saawa 10 muba mulina okuyimukawo n'otuula ate kasita okula tosobola kuddamu kweba kati mutuufu nga mpulira ne mukubonaabona nzija nkooye nemugamba naye muzeeyi lwaki wanteese mu muzikiti nga nze siri musiraamu nti ngenda kukola ki kukeera kusaala nangamba bwonaakola kyenjagala nja kufunira ekifo nemugamba oyagala kyoyagala ssente nti nja kugamba tofaayo
naye mandi awo mukadde nga gy'okundaba wayisewo omwezi nga gumu nga ndi kitalya mambi mukazi wattu ajja ndeetedde ku bintu naye ng'afaanana bubi ngena alinga mulalu ng'engalo zino zizimbe ne mugamba mukadde kiki nangamba mwana wange buli kyabakusiba nze emmere yakola ki yagaana bulijjo simanyi gy'oli neebuuza oba oli wanangamba ntambudde paka we bantu ebanga agendako ekitalya mutuufu ate omuntu gwe nali nsuubi ofunamu essuubi ajja ngambe nti ensonga nzikolako ng'enfaanana gyafaananamu naye ebintu be yali abimpadde sukaali nenzira mukomera tandika onywa kasukaali kati oli yeta mugamba nti gy'oli oli yali abasuza wali yali tamanyi naye iwa gyendi kuba ate yesaafuna mukisa gola ki anti waliwo yeyajjanga okulaba oyo yetendoza naye teyamanya kuba nti oyo yali amanyi ndi luzira kati mukuntransfaringa abantu tebamanya wa gyogenda ye yali amanyi ndi luzira kati bagendanga eruzira nga tebandaba sente nga bababbako ate babbiira bakulimba nti kakati ate bino biki onawaayo abiri ono namuwa asatu nga bonna bayaaye so mukadde ajja ndeetera ebintu nasanyuka omulaba wadde ate nasigala ndi munakuwavu naye naŋŋumya nanga munna ebeerayo tulujjalaba ekyokukola nenkomawo kati n'omusajja ntulugunya naŋŋamba buli we bakukyalira njagala wano kilo za sukaali 2 oba emu biki nemugamba nkuwe kilo za sukaali 2 zo nzije wali mugale nfunire ekifo nga sokudde tujja teesa kati naku olwo nva ku ssomero nkomawo ampita ku buliri bwe yali asula ŋŋamba mutabani olwetandisa okusoma oli mwana nkuzaala buzaziko nze ngamba njagala nkufunire ekifo nze njagala nfune ekifo weesula obulungi nga mukumufaliisa omusulako abantu bameka 2 balina obufaliisa obutono nnyo ekitalya butono kati akafaliisa katono naye mulina osulako abantu 4 oba 6 mweyamwe bakawemutira nayo nangamba naye kasita onkolera kyenjagala nze nga nkola ki nga nkuwa ekifo kunzo oyagala ki nali ndowooza ayagala bintu kumbe alina intention zezze nga ngamba nze anti toli mwana muto kakati njagala ompeeko nze mbe nga nkuyisanga mutabani wange natabuka nemugamba nze sebo siri malaaya wange nemugamba biki byoyogera mutuufu nga nakyayogera kiriwo yaddi nga nemusajja gwe weekaza nemuvuma nangamba ogenda kojjusa ekikunvumizza olwo nga tosobola kubaako bwogamba kulopa nanyiiga nempuyanga kati waliwo omukwano gwange yali awo mwewoodi nemuyita ngaapoweero manyi akasajja kali kalina sitaani akatambuliramu nangamba kiki nemunyumiza nangamba okakasa nemugamba nnyo nangamba ho nanga agenda wabwera okole ki kyokka mulwadde ate ayagala omweko oloope neŋŋenda ebweru waliwo abakulembeze aba basinga kuba n'abawoodi bano ba overall ba RP komanda mulira mugamba munaye muzeeyi RP woodi ensonga bwezi ne bweziti ngamba tugenda zikwasaganya tofaayo kumbe abakulembeze basigala be bamu genda Bulaaya kudda bakyusakyusa ebintu ne babizza ku nze mboyo omwana tawa abakulembeze kitiibwa abavuma biki omusango gw'ennaloopa ate ne bagugjawo ne bateekako obutawa abakulembeze kitiibwa ne bampa ekibonezo okulongoosa toyireti nkyafu nzibu neŋŋaba naaye kati ne banyiga bangaki wiiki 2 ne banyiga ne banteeka ate mu gaali esinga obubi wano ku luggi naddamu nampita naŋŋamba kati otegedde amaanyi gange egakoma konze nga tegedde muzeeyi nanga kati wasazeewo ki ku kyokola ki ku kyenagambye mpaako batompaako ne mugamba kankiwuuzeeko mutuufu nga ndaba nedda nga ndaba omusajja ono mulwadde nayo nga nedda senga teyali mulwadde wajojjamuwaako simanyi sijja kugamba nti oba nali mmanyi wabula nali stranded kati nga nsigaza option emu yagenda w'abasirikale nga babaki abasirikale mbagambe ensonga yange kati abasirikale babakugaanawo nali nsigalidde lwa Katonda tufuna empulira nga embeera ennyize nnyo neŋŋenda ew'omusirikale omu ne mugamba kati nasooka ne muyamaga gwe wagambye chairman kati chairman Bbooma tulina chairman Bbooma ye mukulembeze asembayo mu bakulembeze b'abasibe genda ogambe chairman then chairman yalina okusindika gyendi ngende wa chairman muliramu ensonga zange ngamba kale ensonga ezo tujja zikwasaganya chairman teyanfaako wiiki eyaddako awo omusajja nga atabuka namugamba nedda nze sijja kukola ki sijja bikola nangamba katujja laba omusajja yantabukira nentuka nange nenvaako ngeri omuntu antuka nga nyigirizibwa nentabuka mu woodi ekiro n'ennyumba neŋŋamba abasibe bonna bonna omusajja bayagala okunkola abasibe naga mbaga nze sagala beera mweno woodi munzigye muba si kyo either nze nfa oba ono omusajja kale kasajja katono nnyo nga ndaba nsobola okakwata nenkakola ki nemugamba either onaafa nemugamba gweoba oyagala kunkuba makinga sure nti sikukwatako buki kuba wenkukwatako ngenda makinga sure nti bagenda okunzijjako ng'ofudde nagamba olaba nakutta muntu gwe omusango gwannagomula nnyo bukya ku makya abasirikale bajja munani njagala kutta muntu bagamba afande siina buzibu
nina bagamba ensonga zange temwakola ki Temwafa. temampuliriza nti walugamba nze nti nagamba afande gundi bamuyita nti omwana oyo yangamba ensonga ze nene muli falinge wani ewa chairman chairman bamuyita nti omwana yangamba ensonga neneerabira ne bagamba okay it's okay ngenda kujja mu wodi eyo kyebakola kyokka kunzija mu wodi omukulembeze tebamubonereza ne bantwala mu wodi 5 kati nagenda otuuka mu wodi 5 nga erinnya lyange bamanyi nti nze nzole y'abakulembeze sebawa kiki nti yeyo nomuvubuka avuma abakulembeze biki nemberayo mu wodi 5 nenkolayo obusibe bwange mpola nenfuna emikwano olonga tuddeyo wali katono wano okoze emikwano tugenda kukomawo ojjo wali wadda oyogera kugamba nenva nga kusomero nenzija ojjo otya okutandika okusoma ekitalya kati okusoma nali depressed nga nzija mu lujjudde eno nga ku kisaawe mutufu nga sibitegera ndaba nze sifitinga mu bantu abasiba balala banyumya basa kati neebuuza abaana abasajja basobola batya okuseka ku mbeera gye tulimu nengamba neesenga nange bukya ku makya kale nga nange wadde ndi musibe naye kale nga ndi free nsobola okutambulako nga mpulira kale nsobola oseka nga ndaba tewaliwo ensobola beera paka we nawulira nti waliwo essomero nengamba naye wengenda ku ssomero ebirowoozo bigenda beera mu kitabo muno nga ku ssomero mugendayo ku makya saawa 2 oba 3 ne muvaayo saawa nga 8 9 kati nga ndaba eri ebbanga nga ndi ku ssomero ate zino essaawa entono ze naabeera mu wodi at least ko nentandika okusoma neŋŋenda wadde class gye nali njagala si eyo ne banzikiriza ntandika okusoma bakwa class ki nali njagala genda mu senior naye baali tebalina senior kumina yali pya nga balina kuva ku falo 1 mpaka ku P5 nembaga kale muteeke mu P5 nebaga P5 yali ejjudde P4 mwe mwali ebifo nebagamba it's okay nze njagala kusoma nebagamba genda mu P4 nembeeramu ekirungi nali mugezigezi nensoma nga bitambula bulungi eri wakoma mu senior 2 nali mbimanyi wano okuzza wano kyali kyangu mu P4 naye nga nali sigenzeyo nti na intention ya kusoma wabula kwekkakkanya era essomero yannyamba nnyo era obusibe bwonna bwe nakola ekitala nali nga mu ssomero nga osoma tebye wasomako emabegako nali sirina kyakkola kubeera abasinga abali mu ssomero sigamba nti baali tebaasoma balingawo abasiniya 6 siniya 4 naye nga gamba nze ndi wano nkola busibe mboma yagaana ng'obeere amazima nga olaba obulamu bukkakkana tebakkirizayo basibe bali kujja ku ssomero mweka abasoma kugamba ng'owulira obulamu bukola ki bukakkana bw'ofuna kugonyuma naye akuwadde ku magezi kale nga era omusomesa asigala musomesa teyakumalanga mumanyi agamba munaye tomanya mukama ajja kukola ki ojja kuyamba nensoma mpola nga maama yajjako omulundi gumu okundaba kati mukama wange ono gwe nali nkolera ajja ategeera nti bakola ki bansiba yakubira mukadde namugamba munaye Emma bakola ki era mukama wange teyanvaamu Kenya oyo yambeereramu nnyo ng'ajja n'akola ki nandaba naafunayo kyandeetedde kale naye bizinesi nezigotana nezikola ki nezigwa nangamba naye nakola loosi emmotoka yali etwala emigaati neegwa nenyongeramu ebiki emigaati ne bagikwatira ku booda biki nangamba nze sikyakola naye era teyanvaamu nga lwafunye omutwalo n'agunsindikira mpolampola ng'ebitabo baali babimpa nga bangamba Emma beerayo okusomera okole ki osome nembeerayo nenva ate mu wodi 5 nengenda mu wodi 6 mbeera mu wodi 6 nembeerayo naye ntuka nga mutuufu ndaba nedda kati waliwo omusajja bamuyita Kivumbi Moses akyali mu kkomera naye tomanya wali bavuddeyo ng'atambatambula n'abavidiyo eno musabira mikisa kuba oba oli awo nti amagezi ge yampa ge gamu kugankolera Kivumbi yali atusomesa SST ninga mu kirasi nze ndi omuto era abasomesa bonna nga beewuunya musango ki gwe nakula ogwo naye mwalingamu abategeera nti waliwo empatana za famire kati nga tuyinza mmanya nti omusango nagukola oba saagukola ki kubiri abalimba nagamba sigumanyi naye ngaagukola ki agumanyi n'abakkiriza bawo n'olingaga nti omusango nze nagukola kati omwami yangamba Emma okyali mutobeera mu busibe yangamba wano waliwo mize miki mibi bana abasajja bulimu babbi bamundu basajja batemu omusajja atematema abaana be ne mukazi we bonna bakola ki bali wano tewali future bwegamba tewali future naye kati nkole ntasinze ngenda okweta nangamba abola kyo ogenda lindamu kuba ikoteerwawo okuyita nangamba naye amagezi genyinza okukuwa namuzo olina emyaka emeka nimuga nina 17 naye sinaweerezaayo omwaka mukomera ngamba okyali mwana muto nnyo Emma okyalina future nagafe batusibe tuli myaka 4 future yakola ki yafa nanga kati wandikira judiciary oclaiminge ku myaka gye bakusibirako nimugamba simanyi wandiika bbaluwa ezo nangamba notofaayo ngenda kuwandiikira draft oba ngenda kuwandiikira ebbaluwa esooka naye ziddako jazeewandikiranga ebbaluwa eyasooka lwakuba saatambudde nazo yawandikira principal judge n'agiwandiika
nenjitwalayo ne bagisensalinga prison nenyama negitwalayo nekomawo nga kuliko received bakubako stamp ya received nindoza ndi kiwedde neninda nga tebambira nimugamba ebbaluwa gye nawandiika nga tiwali kivayo nangamba olowooza owandiika ebbaluwa emu bawandiikira amabaluwa bateeke ku pressure paka ebalituka ne bagamba waayi ono nga wandiika nnyo ebbaluwa nnyo mukole ki nimugamba tewali buzibu nangamba naye kati twakolamu ensobi twabuuka amadala wawandiikira principal judge ate principal judge abalina kwogera registrar kati singa principal judge agamba registrar ku nsonga zo registrar jagaana lwa nsonga jagamba nti wamunyooma wamubuusa amaaso ate naye nga muntu w'amaanyi nanga nga tuwandiika ebbaluwa muwandiikira registrar criminal division kwata peni ne handwriting yange embi nga mpandikira ddala mu handwriting eraga nti ndi mwana muki muto giwandiika nkisindika nga wa nimpandikira registrar mpandika registrar nga teri kivaayo tuba tuli awo mu Novemba wa 2022 naku z'omwezi zaali 11 nzijjukira omulamuzi gwe bayita Justice Margaret Mutton yatajja kukyalira ku basibe nali mu ssomero nali mu sukulu kwaya kati nze omu ku baali bazze okwaniriza omulamuzi ono nzijja muyimbira muzina buli tumuyimbira nasanyuka natwayawo sente tebazikuwa kashi baziwa basirikale twayawo kasente kati omulamuzi n'agenda naye omulamuzi ono bwe yali awa speech ku basibe mu basibe ng'ayogera naffe nze nina kye namulabamu ekyenjawulo namulabamu omutima gw'ekizadde era ne ŋŋamba mukama oyo ye mulamuzi gwenjagala abeere ku musango gwange ne baŋŋamba oyo omulamuzi asiba bw'obanga oli ku defilement oyo omulamuzi asiba bagamba oyo omulamuzi mbu bamuleepingako ababbi bajja ewe ne bamuleepinga mbu kati wawuli omusango gwa defilement owedde ate nente nembagamba naye oyo omulamuzi omutima guŋŋamba yajja okukola ki okunta nembagamba waali bansibye ndi bamumativu n'ekibonezo kyali bampadde lwa nsonga emu nti ajja wuliriza omusango gwange nembeera waawo kati ate waliwo embeera yagwa ekitala ne balyoka bankuba bubi nnyo kubula kunzita ali wali okoze eki wali otugambye wafunawo emikwano eno wali okoze ekyo ebbanga liyitawo mu Novemba nga wanaatera okuggwako mu Novemba nga naatera okuggwako kati nkubira maama ngamu ne maama olina ku namba ya ssenga ono yansi baŋŋamba nzirina ne mugamba oyogera naŋŋamba nze omukazi ku bikolwa byayogera sina nsonga lwaki nkola ki bw'abanga yasalawo okusiba oyo sitaani gyendi namuvaako mukama yamanyi nemugamba mpa ku namba ye tomanya njogereko naye tulabe obaagazaaki nemugamba maama kati wendi sikyalina kyakola ki kanjogereko naye ndabe mwetondere mma nina kye namukola mama agimpa enamba saasooka gikubako mwaka ogugugwako kati mwaka 2023 mu gwokubiri awo ngamba naye kankubire ku ssenga ono mukubira mugamba alo ntiwani ono nti nze bampita Sema erinnya lyange liri ekikaba lisalako simu ogijjawo olwo mukomera bakuwa essimu babawa essimu naye bakuwa eddakiika 3 tebakkiriza nagikwata be bakwatira bwe bati kati singa ono akwata essimu abakubye n'akola bwati olina okugenderako bwoti nti oyagala ssimu bampa essimu njogera nti senga nze Emma ti Emma ki nze Sema wembe kiki onjagaza ki kiki kati yali amanyi banta nangamba muzina gwe ayogera nyine mugamba naye senga kiki ennyo nakola ki nangamba nze nakowa abantu nimugamba sente zange wazitwala n'okunsiba n'onsiba nimugamba okakasa ddala gy'oli eyo oli emmere neekokka nambuuza nanga sikulinaako buzibu naye sente zitabula abantu nanga newandibadde ggwe nimugamba naye sirina buzibu nimugamba imana kinakolakola ki nsaasira onsonyiwe nsaasira ngonze nimugamba nkoze eki ngonze nangamba kale oliwa nimugamba ndi mukomera kitala nangamba wa baŋŋamba baakuta oli mukulya bulamu nimugamba munaye tebantanga ndi kitala minimax nangamba kale nze sikulinaako buzibu naye kati omusango guli mu kooti oli Uganda versus Emmanuel musango gwa gavumenti mukazi nga wakudaala nangamba kale omukazi nalinda awo ennaku z'omwezi zaali 5 mwezi ogwokutaano 2023 wayisewo emyezi emeka awo wayisewo eri emyezi ng'ebiri mukazi mmande awo bagamba Novemba bakubira mu gwokubiri saamukubira mu Novemba enamba nagifunawo mu Novemba ne mukubira mu gwokubiri mu 2023 munnange mba ndi awo ennaku z'omwezi nga 5 ogwokutaano kamba ngamba emu olina omugenyi ndowooza oba ono boosi wange yaza okundaba kuba alinga atera okujja okundabako nzija tebagamba mugenyi azze kulaba
nganzija ngamba igwe simawembe tie kale nga bampite wali abagenyi banengera banga senga yazze nalowooza nti okujjako omukazi ono yali yeekubye muki mu mutima azze oba neetodema tukoze tutya namulaba essanyu nerinziramu emulamu neesenga we balekola ki kujja nangamba teyanzira namu nangamba onyirira nakusiba boneebona oli mukunyirira nali nsoma netaaga wano ngeraga ndi mwana wasomero bakuteekako taaga identify you nti ono mwana wasomero nangamba sebo nakusiba boneebona oli mukusoma nimugamba munaye soma lwa mirembe nsoma lwaki bannako nagamba sebo oli eno oli mukweyagala ndowooza obonaabona nambuuza olima kati wobeera ku minimax tolima okujjako ng'oli ku prison eyafaamu mugamba sirime no tetukola ki tetulima tolima nalimanyi olima omukazi ayogera ebigambo bingi nangamba gwe muzina gwosaana kufa kitaawo yambonyaabonya kati ffe tulimu omusayi gw'abanyarwanda jjajjaffe mukyala azaala taata mukyala munyarwanda kati ndowooza senga ono weyabeeranga ne taata wange erwanda eyo mbu taata wange yamubonyaabonyanga nnyo naye amazima ebintu senga byannangira byabeerawo nga nekitange tanalowooza kufuna mange kola ki kunzaala nemugamba nesenga ebintu byongamba singa kina kimu kyenkola ki nemugamba yobanga kitange yakubonyabonya omusango gubalibwe ku yeese kunze nemugamba senga nze sirina buzibu nagamba ojja kiwulira nze siwena yayogera ebigambo bingi ebimu nesijjukira naye ekyannuma kuŋŋamba nti nsaana kufa ndiekibanga kituufu omusango nali ngaokoze nali zisaana kufa ye nga kyenyo lwaki nfa waliwo omusajja awo omusirikale abeerawo awo kusupervisinga abagenyi biki yawulira emboozi yaffe omusirikale ono yali tamanyi luganda yaliwo engulu eyo ng'amanyi luganda lutono nawulira ngaolyagamba osana kufa namugamba omusajja ono yeefuba mu luganda lwe yali amanyi olutono kuba senga ali tamanyi luzungu namugamba nnyabo nze ngenda kwogera ebituufu byayogera wadde yayogera tetutegereka naye ng'osobola olutegeera namugamba omwana ono omumanyi nti mumanyi mutabani wange mbeera sengaawo namugamba nze simanyi omusango yagukola oba teyagukola ki teyagukola namugamba naye wano ewantu si walungi wakubeera namugamba naffe abasirikale abakolawo tukolawo tetwagalawo naye tukolawo lwaki lwambeera nagamba ebbanga limaze nga ndaba omwana oyo teyeeyisa bubi ate ali ku ssomero nagamba wabanga ddala kituufu yakola omusango gikolebwa bantu musonyiwo nagamba abanga omusango teyagukola yamanyi nagamba naye wano ewantu si walungi omwana mukole ki omusirikale yeegayirira senga ng'oluganda lwayogera mutuufu terutegerekeka senga yamugamba sisobola kumusonyiwa omwana oyo mubi nnyo biki sirikale namugamba nti naye nga kiri ekyasente takyogerako ekyasente n'ekyabaana be nga nakiri takyogerako ayogera ku baana nti omwana oyo yakola bwaki abaana bange sobola musonyiwa afande ng'amugamba nti ogwo omusango ku misango egiri wano kasango kaki gamba wano waliwo omusajja yatemaatema abaana be n'atemaatema mukazi we ng'ali lubuto ali wano kati kwono n'oli aliwo asinga obubi nagamba naye ono omwana muto bwabanga ddala kituufu omusango nga yagukola nga ategedde ensobi ye mukole ki nagamba bwabanga mulina ensonga zammwe eza famire ng'omwana omusango teyagukola naawe ekibonerezo ekyo kiri kuteekebwako mu maaso ga Katonda mbugongamba nga naye naye kyangaawo kati kyeyakola n'agenda ku geeti n'ayogera ebigambo kunze saamanya biki bye yayogera sijja kulinda n'ayita afande atwala ekkomera receptionist waliwo afande in charge booma simanyi biki bye yamugamba mbaadi awo saawa zaali 11 ez'olweggulo tuli mu woodi nga natera otubala ng'abasibe bajja bagamba aliwa ima aliwa nti nzuuno bantwala abasirikale bankuba emiggo naye nga bannanga ekintu eki webaka otya ku baana abasingaawo oba omukazi yabawa ssente naye abasajja bankuba ne balagira abasibe abaali awo abatonotono nti mumukuba abasibe ne bankuba ebipunde nze nenzimba oluba ne lukoma eno webakubirawa mukomera era baafuna akafo ewatali kamera we bankubira bankuba linnyonyi nelirira ne limogokako nelinuma luno oluba lwatuka ne ludda eno nga gana amannyo gonna ganyeenya ngani bankuba nenduka nga sikyawulira bulungi era eddala nga tebikyannuma nga bankuba naye nga sikyabuulira nemagamba munkuba bamunzita naye nga babuuza munkubira ki bo baddamubabuuza nga munkubira ki nga bagamba muyinza otuuka bakakubaana basengaawo awo emanyira nti senga ateekeddwa okuba nga ali ateeseemu ki oba si kyo ng'ayogera ebigambo bingi bankuba ne bagamba era newaba ayogedde ebigambo bingi tekibawagalwa nti kukuba bwe bati bwekibamanya bankuba abasajja bankuba naye nga simanyi kye kyenkubya naye bankuba ne batuuka ne bansona ne bantwala mu ddwaliro nga amaaso sikyalaba amaaso gonna gazimba enzibiridde nti tuka mu ddwaliro ne batandika okunzijanjaba
kati bava bagamba omusirikale oyo amaaso ne gaddamu olaba naye ngeno wakyazimbe naye omusawo n'amugamba teetaaga namuwa ddagala oyo nti lwaki nti omwana ngaoyo teetaaga kuwa ddagala abeerewo awo afe naye waliwo omusawo awo yali mulokole yajjanga n'ambulira enjiri n'ansabira kati omusawo ono yabbanga eddagala naye yabbanga eddagala lya mirundi ebiri amoxicillin na panado n'agamba eno eddagala ly'amaanyi dokita omukulu yalina ekisumuluzo kyaki naye eddagala yensobola okufunira amoxicillin naki panado n'agamba naye kyenkusaba funanga amazzi agookya wenyigeko naye wano tewali buyambi tebagenda kuwa ddagala nawe naabona nabeera mu ddwaliro nga ndi mukufa naye nga ndowooza ebintu ebyo maama wange na baganda bange ni mugamba mukama kimanyi nyinza okuba nfa naye alist mpaayo omukisa nzire mulabe ku mmange omulundi omusemba alist newe mulabakawo newenfa nga mpola kyekindi ku mutima ndabe ku maama wange ntufu nakaaba nawulira obulamu bumpeddeko ne mugamba naye mukama sijja kupowa omusajja ono dokita yajja ne bayibuli alina olunyiriro yansomera lunyiriro lwanzizaamu nnyo amaanyi nagamba emojja kuwangula nali mulwadde nga sisobola kulya ng'amaanyi oba gakuba sirya naye nga nina kunywa buugi ate obuugi obuli obulimu ebikongoliro nga nnyo obuugi obwo kumakya mbabukuwa kumakya lwokka kati emmere ebagireeta nga sobola kulya kati nga nnyo obuugi kumakya paka n'ensiiba enjala ate nga nnommera eddagala naye ekirowoozo kyanzijira ne kiŋŋamba nti ema tandika okusiiba nali mulwadde neŋŋamba mukama ngenda siiba ennaku zigenda beera 6 ngenda siiba 3 mbuleeki ng'ensiiba 3 ne mugamba naye mukama nsaba byonna bye ngenda okusaba mu kisiibo kino eky'ennaku 6 mukama leka wabeerewo ekyamagero mu bulamu wange naye ng'essuubi limpeddemu nga ne mukama wange takyajja kundabako ne mukooti tebannakuyita tebannampita ndi ku waiting amabaluwa nga wandiise gaganye oza wandika mubaluwa gameka gawera simanyi naye gyegali nga yina ekeeyo kuba bakuleeterereko received mangi ogenda gampeereza kakati ntuuka ŋŋamba naye n'ensiiba ennaku ezasooka 3 naye nga nzisibira mu bulumi nga bwe nkolola musaayi bwe nnyiza musaayi nga munda muno munnuma kuba banninnya nga buli wamu wannuma n'ensiiba ntandika okwenyiga nga luno oluba lwadde eno bwe luti nga nenyiga newejjusa nolwaki wakubidde sengaawo nakijjusa naye kimanyi ebintu byonna obyogedde ema naye kimanyi buli kyewakolangako nti nga olaba nti wagaana okuteresa maama ssente wafunamu bizibu bya senga maama aganya okwogera ne sengaawo wano wennyini ng'omwetondera era wazze olaba kyakukoze so kyannuma omukazi olayika alayagala nfiire mu kkomera naye nasaba mukama ne mugamba nti mukama mu kisiibo kino kuba mu kkomera kyabanga kizibu nnyo nga ne kkooti neweeberere kuyise okutaku olunaku lwe bakuyise mu kkooti negamba nti ekutadde kyabanga kizibu ate singa osooka n'otambulayo ne bawuliriza tesi ne bagamba tukutadde after ng'otambudde emirundi nga 3 namugamba mukama nakakola omwaka gumu mu kkomera muno naye nkusaba okuyitibwa kwange mu kkooti njagala kuba ekyamagero buli omu yeewuunya nti nze ow'omwaka gumu ngenze mu kkooti ndeko bana bamazeewo 10 nga bakyalinda nemugamba mukama njagala bante ku lunaku lwensosa okugenda mu kkooti bante mutuufu nasaba byemanyi tebisoboka nemugamba mukama mpaayo omukisa bwe mbanga nawe nasobya nenva ku lugendo lwo mukama nzikiriza ngoozi mpaayo omukisa gumu bwe guti neetereze nemugamba njagala nensaba n'omulamuzi nemugamba mukama njagala Justice Margaret Mutono yababeera ku musango gwange mpulira omutima gwe gwagala nasaba ebintu bingi naye ebimu bye sijjukira nemugamba mukama ekisembayo newe mba ngenda kufa at least maama wange ajje nga sina communication tebakyampa simu kubira beewaka nga batera omuntu okujja okundaba nga ndi mulwadde baba bajja babuuza yabadde ki bamukubidde ki nga maama simuwuliza nga nsaba kimusinga abeereyo omutima ne gumuluma n'agamba ajja ndabeko mulabeko maama teyajja kyanyamba nempona naye ngaera sikyalya natuuka nga sikyalya nga amanyo gano malwadde ate nga tebampa treatment naye munnange twali mwezi gwali gwa 10 osiiba nali olonga ekisiibo nakivaako ekyennaku 6 kyaggwa tewali kyajjawo emyezi giyiseewo nduse mu gwe 10 olwo ndi mwaka nga gumu n'ekitundu nali ndi awo ne mukwano gwange
namugamba nti twali tuli mukunywa mugane mukama katonda oba balinta bannange nagamba emanzi nakamala emyaka mukaaga ndi wano yali mubbi wa mundu naye nga totoka mukomera nga ababbi b'emmundu baki bolina onyumya nabo bebakyaliibo ate osobola kweraga mukomera nga mukwano gwange era ali mukwano gwange nnyo yambeereramu nali ndi awo twali tuli mukutambula zali ssaawa nga 8-9 zigere banaatera ofuuwa wese tuyingire waliwo bano abajja bayita abasibe bajja basoma amanya lisiti ya Kampala High Court Ssemawempe Emmanuel ate erinnya lyange era Ssemawempe siriwuliranga nako neŋŋamba oyo alabika nsi naŋŋamba tebasobola kuyita nawe omwaka ogumu bakuyite mu kkooti gwe bakisoboka nga tolina komito neŋŋamba oba baagala kuŋŋamba balina bye baagala okuŋŋamba ne munene mugamba kiki afande yampita nti gwani nti nze gwe naŋŋamba kooti ekuyita nemugaa kooti empita nebanga ngenda ku reception nengenda ku reception ntuukayo afanda ŋŋamba batugamba bate batusomera lisiti ngaewera naŋŋamba Emma twali mu 10 batuyise ennaku z'omwezi nga 27 naŋŋamba Emma ennaku z'omwezi nga 1 November gwe 11 ogenda mu kooti nemugamba nga nabya supidi nemugamba mpise nga 27 nga 1 ngenda mu kooti nemugamba natiirawo neŋŋamba ono omukazi anteekamu ssente bansibe mangu ategere nti ndi musibe sikyasobola kuvaayo essubi lyakugwamu byanzigwamu nze nali nabivaako nga nasigaza Katonda abeka tebakyajja kundabako nabivaako nga ndi mukubonaabona kwereere munnange entuuka enkeera nga 28 batugamba batutwala Luzira batujja ekitala batukomyewo Luzira tutambule kooti then batuteeka mu baasi tukomawo batukomyawo Luzira apa prison mbeerawo 29 asatu mulumu zituuka Katolo nga mmanyi nti enkeera nga lumu ngenda mu kooti naye nga natidde neebuuza kooti ngenda kunnyonnyola ki neneebuuza ngenda kwogera ki mu kooti ngenda kukola ntya neŋŋamba supiira eno gye bampise mbadde siri mweteefuteefu okuwuza musango neŋŋamba naye Mukama byonna mbadde nkusaba this is the time nkwetaaga munnange batutwala mu kooti tutuuka mu kooti nali sibira naye sanga okumulamuzi wa kooti bano abalamuzi abambala ebimyufu abalina ebiviiri ebyeru naye sibalabangako nga ndi scared nga ntidde nali ntidde to the maximum bano abasinga be nali nabo balulire babasibasibako dda nga bo naye nga ntidde kati bajja basoma amanya gaali g'abantu 5 nga nange eryange mweriri bagamba nti mwe mukilaiminga nti muli baana bato ba certificate zammwe ziriwa ate awo enviira mu kazannyo okusooka ng'abalala bonna balina abalala prison zaabakebiranga naye nabo tebali fair birth certificate ogenda nayo mugundi anti baba bamanyi nti obeera mweteefuteefu either wagisaba be wamwe ne bagikuleetera oba wamwe wajja gireeta mu kkooti mbagamba ekituufu certificate yali yabula nga teriiyo ne mbagamba certificate yange tekola ki teriiyo ne bagamba tetunange gyetugenda kukuyambamu ne bagenda ne ngamba Mukama kweri byonna byenkoze ntuuse wano bigaani namugamba tekisoboka nteekeddwa okuva wano kati kubana abasibe nali nzize nabo malingamu abakuprovoke nga nali nga nsaba nga nsiiba nga bangamba osiiba ki Yesu wali wajja akuyambe nga bakale nga bankudaalya ne mbagamba naye lunaku lumu amazima nzikiriza nti byensaba mujja kubiraba bano abasibe abali bankudaalya najja nabo mu kooti yeemu olunaku lwe lumu kati ne bajja ne batuyitira abaana 5 tebatutuza mu kooti ne bayita mu chambers z'omulamuzi mu ofiisi ye nze n'abalala baali 5 kati bonna ne basookayo bonna beesoosaayo neŋŋamba kati nali ntidde nali njagala osookayo naye nga ntidde ngamba wayi wensookayo mukiza guyinza okuntomera naye kati bano bonna basookayo nentuuka nze nasembayo nenzijja amaaso g'omulamuzi n'antunuulira ne basoma fayiro yange n'agibikkula n'asooka n'antunuulira yatwala obudde nga ntu neŋŋamba Emmanuel how old are you nemugamba I am 18 now neŋŋamba n'agamba court clerk namugamba sokubala amanyo g'omwana oyo n'abala amanyo namugamba my lord they are 28 namugamba count them again nadamu nagala yagabala emirundi 3 nga gali 28 kati waliwo awo omwali wa gavumenti oyo asinga olemezaamu abayagala ye bakusibe namugamba state bala amanyo g'omwana oyo ogekakasize nti gali mmeka kuba yabeera complainawo saawa eyo oli ne waba tazze yakusiba naye ono waabirawo still basobola okusiba Emmanuel versus Uganda. Nagana mugamba my lord. Emmanuel versus Uganda. Uganda versus Emmanuel. Defilement case.
Nagamba namugamba my lord they are 28. Namugamba have you confirmed nti my lord they are 28. Nebambuza Emmanuel you're claiming that you're juvenile ne birth certificate ye eruddawa. Kati natuukawo nga binsobedde nga kimanyi ne namugaya yabula jaloza mulimba. Ningamba kakati ne linako mama mange nagamba tekola ki teriyo. Mwe wa magezi najja nangamba nti mugambe nti bakuzaalira waka. Nemugamba my lord banzaalira mu ddwaliro banzaalira waka. Mama ange yazaalira waki waka. Whereby nti omwana gwe bazaalidde waka tabanaki na birth certificate unless nga bagimukoleddeko. Nali era muto ngera appearance yange ndi muto. Nali bankwata na mukapale kampi mingi yali ku ssomero. Omulamuzi n'agamba okay nabikula fayiro yange. Omulamuzi ate bwe yabikula fayiro n'atabuka. Nagamba what is this? Where is the simanga waliwo n'ebbaluwa y'omusawo? Now where is the doctor's report? At least my lord nagamba no. Tuyinza kugamba nti this young boy has been in prison for 1.5 years nga mu report temulimu doctor's report. Nagamba you people get serious. Nagamba bakusubira ku police chief Konze Kawempe. Nemugamba nembadde nga nkuwandiikira amabaluwa. Nagamba yes I saw your letters that's why you're here. Nengamba kituufu cause bampita mu ngeri y'ekyamagero. Nagamba I saw your letter bambi so I was attached. Bambi I see I like a young boy nengamba bakoleki bakuleete. Nanga ndira kyembadde nsuubira kyekyo. Kakati mu bbaluwa mugundi muno muki abasirikale bajja ne kiriya baaga yaabwe. Kati eri kye nali nava ekitala baali bampandikako ebintu ebibi nnyo nga prison yankolako report enti nebatandika my lord this boy has been so indisciplined in prison biki ne bamuwa ebbaluwa ne bazimukwasa n'azisoma. Nagamba but can you clarify this nti omwana ono abadde wampisambi? Nange ne mugamba my lord I was seriously beaten ku nsonga zesikola ki zesimanyi nembi munyonyola ate byoli oli omwami ebyamwami ki oli yayagala okukwata ebyo byonna nabimugamba ne mugamba my lord bampisiza bubi ekita byonna nabimugamba ne mugamba ne oba ogenda kunsingisa omusango nkusaba ekintu eki tonziza kitalya. Ne mugamba find me any other prison oba ontwala ku farm I will dig naye tonziza kitalya. Nagamba no Emma you're not going back to prison I'm releasing you today. Nendowooza asaga nagamba I cannot send this boy back to prison. Naga kati wanaafa ne munyonyola byonna empisa gye batuyisaamu engeri gye tusimbamu layini nga tusala ezzike buli kimu ekibi ekiri mu kkomera. The good thing the judge was attached. Nagamba Emma you're going home. Naga for this one I'm releasing him today. Ngambye ezzike babasimbya layini embeera yaayo naye ate embeera yo kisaaginyumiza embeera yaayo mbi naye story empanvu tujja ginyumya era abula ekyo kyonakyo anyway oba tuginyumye simanyi. Okay tugende mpola tusooke wano akuta awo tugenda gendawo. Aŋŋamba nti Emma I've released you. Naŋŋamba naye bwe nkuta what are you planning to do? Nimugamba for now I'm zero planned. Sina plani zonna. Nimugamba naye nsuubira kimu nti wema nzizeeka negomba kuddamu kulaba ku baganda bange kyekyo kakati kyenfa. Nangamba you're going to see your family back. Nanga naye osuubira okukola revenge kwona omukyalo ne yakusiba. Nimugamba obudde bwoyo sikola ki sibulina. Nagamba imagine omwana muto naye atengera. Nagamba wano obuuza omusibe omukulu myaka nane omugamba nti yakusiba singa nkutogenda mukula kinagamba njagala naye musibe. Nagamba naye omwana omuto talina any idea ku revenge ngeri omukazi ono. Nagamba Emma you're going home. Ne bampa ssente kuba omulamuzi yampayo emitwalo 10 waliwo looya gwe bakuwaawo looya nampayo 10 ne ekyansanyusa nti ne gundi ono ani omwali wa gavumenti naye nampa emitwalo 10 nempeza emitwalo 3 ne bagakati olunga bakuwa transport n'ebyokulya awo naye nali nkyali kaseti oba abanyumiza n'ebidi ebyewaka ebiki nanyumya emboozi nnyingi mukoto. Nga wogitunyumiza yeah, I was given time. Nangamba that money you go otandika obulamu mpolampola cause I know life is going to be hard according to the family issues biki. Nangamba that money will help you. Okay. Naye kati engeri nti nali nkyali prison asset tebalikuwa ssente personally bazikwasa musirikale. Omusirikale teyambadde n'ekikumi kuba nali nnyonoonya erinnya lyabwe wano. So natuuka eyo baazinyima but nze naye banyima ssente already nali happy I'm going home. Munnange omulamuzi nganta angamba but Emma if you did this try to change yourself. Nze simanyi mazima but what I have seen guno omusango gulimu ekintu ekitakola ki ekitakwatanga. Natuyinza kugamba nti someone yakozesa abaana babiri kati mwalimu ekyasinga okunyama nti muno
mu file mwalimu nti I used the kids at the same time nga kiringa ogaa nti nakosezza omwana asooka mu dakiika musaawa 7 dakiika 10 n'owokubiri musaawa 7 dakiika 10 ng'agamba you cannot have sex with 2 people at the same time. It is impossible. At least singa mwagamba nti saawa musanvu. When it comes to the lawyers n'abalala bannamateeka bo bagenderera n'akatikitiki bakabala. Yabagamba this is very impossible. Even if you were a machine, even if you were a robot, it cannot be. Nagamba kati ne bawagundi already no ani mwali wa government abeerako ne kopi abalaba. Namugamba kati so ne babuuza gundi state nti kati osuubira tukolekutya omwana ono. Kati state awo yanyambya nagamba nti my lord, as the juvenile offendant nali ninda kimu nti state akkiriza nti I was a what? A juvenile. Kuba kasita confirming kati a juvenile, then kati omulamuzi aba either alina option emu oba bbiri, either okunta oba okunsiba emyaka egijja mu myaka gyange. Munnange file yali ya vulugu era yali yansuubiza yangamba nti I have to go to Kawempe. I find out what happened. Nangamba I should even go to the district court. Nagamba nti magistrate judge era asobola okulaba appearance nti oli mwana muto. Naga this judge are not serious. Omwana ngo nagamba olaba 1.5 year omwana akyafaanana watifu wali we bamukwatira era afaanana atya. Ambe omulamuzi nawe era wakisa nagamba Emma go home. Ne musaba ekintu kimu. Mugamba my lord, I would like to go back to prison mpikingeyo ebitabo byange bye nali nsomeramu. Nagamba why would you like to pick the books? Mugamba remembrance y'amaanyi mu bulamu bwange mulimu ebintu bingi. Kati nalina notebook yange mweyawandikanga ennyimba zange esaala zange nali ngikutte mu ngalo. Ennyimba zaakyo wali muwandiisi wa nnyimba? Like gospel mpandika n'ennyimba nawandika ennyimba nyingi nnyo nga ndi mu kkomera cause I had time okulowooza ne mpandiika ennyimba n'embeera gye nayitangamu nga nziwandikako ennyimba. So kati ne baŋŋamba ekitabo ekyo kirimu ki? Koze mulimu namba z'amasimu mpandikamu n'ebikwata ku bulamu bwange. Kati ne bakinsaba, lawyer n'akinsaba. Kati mu kitabo muno nali nawandika story y'ekkomera n'obulamu bwe tuyitamu. Lawyer gy'agisoma mu kooti. Nga but my lord, can you hear this story? Nangamba onzikiriza ngisome ne muga that is my personal issues. Natufunye omukisa nayo tujja byogerako. Mwalimu emboozi yali nnyingi nnyo mutuufu ng'obulamu buli hadi. Ng'ewalaba mu kkomera tolibyerabira. Namugamba n'abuuza ba prison officers abalayo n'abagamba omwana ono byayogerako bituufu mu kkomera eyo gyebiri nti my lord ne mugamba my lord what they can say is no. But I wish you should go there oba with me. Nze ne nkugamba nti funa omuntu wati ne bati babuuze weri bakukanga eri mukono. Abagenyi baba bazze ngaawo you are not supposed to talk biki ebigenda mu busibe ebibi. Olina kuwana bwanyi nti sebo kiwa mulamuzi no tuli bulungi no tulya bulungi tusula bulungi which is not good. Oba which is not. Biki wawandika mu gundi ebyaliyo? Nawandika obulamu ng'obulamu buli hard. Ebyo bisiyaga ebiri mu kkomera. How people treat us. Bisiyaga birabako? Yeah, gye biri bingi nnyo. Ate oba oli mwana muto ng'oli mwana muto under age. Walabako ababirya ne bibabi. Tosobola mulaba naye obalabe engeri gye nga babakutte babakuba paka kuwulira bubi. Obalaba n'ogamba bannange kiri eno. Bambi story ey'omulamuzi neemukwatako ku mutima lwakuba she gave me her number naye simanyi wadde nagisula. Ne mugamba aba prison ne batuyisa bubi nnyo batusembisa layini okusala ezzeke. Ne mugamba amazima layini n'abagamba don't you have enough toilets? Ne mugamba toilet eziri enough. Mubeera mu ward over 350. Balina toilets 2 n'ebinaabiro 4. Imagine ebinaabiro 4 toilets 2. Ne mugamba ezo toilets zisobola kuyamba bano bantu bonna. Obeera ku layini olinze osimbi layini. Obeera bano waliwo omukadde muzeeyi afa. Weba ingonoleka muzeeyo n'akola ki? Agende. Ne time etuuka ng'ono muzeeyi tokyamuwa ekitiibwa omugamba muzeeyi sinze nagamba obbe ndeka nange ndi bubi. Kati mugenda mu toilet oyisibwa bubi lwa nsonga nti emmere gye twalyanga yalingamu ebikongoliro kati ebikongoliro nga bikusala. Bwoba oli mu kufuluma nga bikusala eva ng'obeera wababa wakuluma mabega waba wakuluma ate ogenda mu ddwaliro what they can do mu ddwaliro okuwa panado. Imagine omusawo akuwa panado 2 oli mulwadde nagamba 2 times 3 already they are 2 you're telling me 2 times 3 where am I going to get the 4? Akuwadde empeke 2 atagamba 2 times 3 kati ennyanzi nnyo nenga zaakuwadde naye nga wanakula zaakuwadde empeke olina emirundi 3 kati ng'otuuka n'olwala nga tolina nagenda mu ddwaliro musaa mukama akuyamba owonne bwonyi nga ggwe omuntu. So bwentyo nzireeka naye ate saamanya nti ate neeka ginzize naye ate bibi kuba nasanyuka
bo omuntu omulala yenna ne tuva mu kyembazo omulamuzi era kuolwo baataako nze nzekka abalala baali babawadde rimandi endala bakomewo nzija tukomawo kati mu kooti ejjudde omulamuzi ajja awulire bano abalala kati ku bano kwaliko abalenzi abaali baŋŋamba nti yesu we aliwo oyo gwe walinga osaba nzija ndi musanjifu nga ema kiki konze bantadde bagamba bakutadde nti bagamba nti mujjukira yesu gwe mwambuuza gyali nti yesu akoze olwaleero mumulabye ne bagamba kituufu kasajja gwe toli ka bujjo ne bagamba mukirabye mutuufu kyali kyamagero olunaku olusoose ntere ate nga n'omulamuzi gwe nasaba nga ye mulamuzi akoleze eki antadde mutuufu wonna beewuunya nga nzira waka ne bagamba ne ssente nno bampadde wakuba musirikale yaziina nasanyuka nadda mukomera nga ndi musanyufu nnyo bijja kima ebibyo kima ebyange ne banta prison nga yeekuwaayo 15,000 naye sente zange tebazimpa era nkirime nga kasente kangaako prison ekomeka bampayo 15,000 nange nalinayo 5 zange nempeza omutwalo nga nina okugjeeka ne banta naye nali sikikiriza nga nfuluma geeti yeruzira bwenti nga mpulira empewo y'ebweru enfuuwako nga siri ku mpingo siriko mundu zinkuuma ne mugamba mukama okikoze bannange wavaayo bubi n'oddayo waka nenvaayo nenzijeeka naye satukira wa mama natuukira eno Kasubi enerusaze naye ngulwedde bali mutunda olwedde baali mutunda ngeri ennyumba eriko foseero enkya ku makya olwo wenkera wagendayo nkera neŋŋamba kangende ewa maama wali wamuleka mugundi bwangambye yali asula mu kabaawo era bw'ogendayo wasula mutufu otuuka amanyi negakugwamu kati yamodifyingamu najjawo ne bajja akabako ne bazimawo akayumba k'ettaka naye kati okalaba kagudde olubege saawa yonna kandi mugwira ntuuka nina essanyu lingi nnyo ngenda ŋŋambe maama ndabeko naye naggwamu amaanyi nalengera maama omukazi yali atambula obulungi nga maama ali ku muggo bw'ati neŋŋamba yi maama kiki nenzija essanyu lyonna ne linzigwako essaawa eyo nga maama engalo ziri bwe ziti nga maama kiki wabadde ki naŋŋamba nasanyalala simanyi biki binnuma sibitegeera ne muga agendako mu ddwaliro naŋŋamba nze ssente zonna ze nalina zikumaliddemu yaŋŋamba mwana wange saali mulogo nayiga okuloga ku luki ku lulu naŋŋamba ntambudde ku abasawo bazibi ngenze mu baseka baziridde abanima mu nze ndiri oyo abakoze eki balidde naŋŋamba era n'olwaliro ekyokulya mukama yanyama nenkola ki nenjifuna sente zanzigwako ndi wano bukyandoola sigenda mu ddwaliro simanyi naki kinnuma naŋŋamba naye nafunyeyo emitwalo 10 banga ngende mu sikaani simanga ndaba biki ebikola ki amaanyi ganzigwamu essanyu lye nalina lyonna ne likola ki ne linzigwamu essaawa eyo naŋŋamba nno okyali ku byange neewako Kasubi bakoze eki batunzeeyo simanyi waji ogenda kola ki kubeera naŋŋamba nange wano olaba ndi wafunda tosobola kukola ki kubeerawo ogenda kukola otya nalina akadda siina ssimu siina mukwano gwange ogenda tutuukirako boosi wange sikyamanyina biki byaliko gy'abeera yasengukayo neŋŋamba kati kano katuubagiro kanumi nga watono mu nyumba nga temujjaamu kaali kafunda ng'asulamu ye ne muganda waffe omuto omuwala gw'alina so gamba nga tolina woobeera Kasubi kafunda lala ng'abeera eri waka Kasubi ate kati nga n'okukula akuze nensooka nenzireka ate nembirowoozaamu abaagulawo ne bajja ne batuwa weeks zaali 2 ne bagamba ffe wano twakola ki twagulawo twawaddeyo weeks mmeka munoonye gye mulaga era n'ebintu ebyalimu ntebe ngoye z'amaama zo twazimutwalira n'ebisinga twabirekamu nga tebirina we bigenda maama talina wabiteeka ffe tetulina gye tubitwala nentambula nengenda wa mukwano gwange era gyembeera nakati nafuna enamba ya maama ye nembakubira nembagamba nensaba nzijemberekaawo mpolampola bambi baali bakisa ate bo baali tebamanyi wa gye nalaga nembanyumiza emboozi ngera wenjinyumiza ne bagamba jangu obeere eno tetusobola kugoba ema wali mwana muki mulungi nja okweyisa obulungi mu bantu kirungi mbeera wa maama wa mukwano gwange imagine ekika kyange kyakisaku niye kati ndi wa mukwano gwange gyembeera wadde embeera si nnungi bukya ku makya nga temanyi kiki mugenda kulya naye nga bakulaga bali fayini naawe nenga ntaliko beera eyo amazima muto wange simanyi nakati wa gyali kuba enyumba namugamba lalla ngenze naye ngenze kuyiya buki bulamu naye bwendiba nfunye lalla ali myaka emeka lalla kati ali myaka 15 ate okugenda wa maama talina wabeera tasobola kusulawo tebajjaawo ate waliwo n'amateeka kuba bamuwaawo akiri abeerawo mbu tebagalawo baana biki ate kati naye mulwadde
kati tasobola mumuliisa nti agenda mumuwaaki ekyokulya. Kati nze simanyi ddala wajja ali ssaawa zino wabula namuleka eyo kasubi kati oba asula mu mikwano gye naye namusuubiza nti mukama wali nyamba nentuuka gye nsuubira otuuka oba nendiba situuseyo naye nga mbaddeko beta nga nja kukima sobola kwerabira muganda wange era kinnuma nti muganda wange ale yabonaabona naye byonna byamami naye abonaabo ffenna era tubonaabona kuba nange siri bulungi. Kati bamugenda n'omulabako wadde tolina nnyo ntera ogenda nemulabako nemansoozesonze ebitaano byange 10 nenfuna transport nengenda nemulabako. kati sawa ntolina mulimu gwokola? Sirina mulimu nnoonya naye gikyabuze. Nina ebirwadde bina nafuna nabifunira mu kkomera. Buli kaseera ndoota ebirooto bya kkomera. Abasajja bankola ebintu banti balina akasenge ke bakuteekamu ng'oli bwereere. Kasenge kali kaba kafunda nnyo nga Katonda obeeramu ng'oyimiridde. Oli bwereere muba munnyogoga bakuyirayo amazzi buli kaseera. Olwo senga lwe yajja nayogera ebigambo ne bankuba. Bwe nava mu ddwaliro bantukiza mu kasenge ako. Kasenge kafunda kalimu empewo mulimu ensiri. Kati obeera oyimiridde bw'oti. Mulimu amazzi? Temuli mazzi. Kati oba oyimiridde bw'oti kati batera kugulirawo eddakiika 2 ne kagaziwa n'ogenda ali waliwo toilet. Kati bakuteerako amazzi eddakiika etya emu. Obeerayo naye essowaani emu ebeera bakuli bweti. Kati bakuli olina ossena amazzi g'okunywa. Obeerayo bw'omu. Kati womala onywa onogireka enodda mukana akasenga akafunda. Kati bakuleka ne weesalira ezzike. Ezzike likuluma nga tolina gw'ojja litakola ki kujja kuyamba. Kati bayinza okukuyamba bakugjamu olwedde oba bwereere bafuna olupiira lw'amazzi ne bakuba olupiira bwe bati osobole okuvaako obubi kye bayinza okukuyamba ekyo. Naye nga luluma amazzi gabalina puresha gabeera galuma nga bw'okiwulira. Imagine oli bwereere wasuze mu mpewo weesalidde ezzike bakeddeko okuba amazzi ng'emmere bagikuwa ennyogoga olwedde emmere embi bagireeta ennyogoga nga bw'okiwulira. Ovaayo oli mulwadde nga wafunye ebirwadde ebirala mu kasenga ako. Kakati waliwo ebintu omuntu byanyumya n'amaanyi ne gakuggwamu. Kati mami naye waali akola ate ku by'eddagala? Wabula nze sijja kugamba nti ki naye mukama yamanyi. Bizima nga ennaku ze zituuse ez'okufa wadde si kyenjagala. Mukama yasalawo kuba ekituufu kiri nti nze sirina kyensobola kukola. Teri kisinga kunnuma nti ŋŋendayo ne mulaba nga mulaba afa. Tasobola okukwata ekikopo ng'olina okikwata n'omunywesa. Naye nga tosobola abeerawo nti osigalewo omujjanjabe. Ng'ozze enjala ekuluma otambudde olugendo kati mbeera eno mwa mukwano gwange eno ndejje. Naye ng'otambula okuva endejje okatuusa obutuusa ekibuyaawo ate okatwala ekyengera ate ng'olina okukazza. Otuuka okwoye ng'enjala ekuluma bambi mukazi wattu n'akwata etaano azijje ku luwuzi n'agamba munnange genda ofune ekiwola n'omugamba walidde enjanja ejja kubeerawo ntufu nga toyagala twala zino 5 naye ng'ozeetaaga embeera ng'ezikwetaagisa naye nga mutuufu omutima tegwanengadde zitwala. Omutuufu olaba tolina kyosobola ng'olabanga gwe atalina mugaso eri maamawo tolina mugaso eri baganda oli awo ate nze mukulu bano bato tebasobolaga nti oba munayo naye muganda we omulala akola gye yamba maama. Ab'ekika ki senga bwe yasobola otundira ewaka we twali tubeera kati olwo teri amufaako mukazi wattu ali yali mukonaaba. Famire yange gye nanigee nti oba oli awo enaabeera eyamba olwedde bansiba tebamanyi nakumanya kiti tuliko. Kitaffe omusajja atalina makulu Katonda ansonyiwe gyali yonna muwe ekitiibwa nti ye muzeeyi wange naye ekituufu naye akimanyi nti talina makulu. Yasalawo okudduka nga tuli bato tatuyambe tamanyi nakumanya oba tuli oba tukola tuti tamanyi. Bagamba bina bina wendigatagata nga ndaba mutufu nedda. So senga omuntu akufunira omulimu osobola okukola omulimu gwonna? Omulimu gwonna nsobola okukola. Sirina mulimu gwe sobola kukola. Just omulimu gwe sobola kukola ogulimu okwetikka ebintu lwansonga nti omugongo gwange gwalwala. Naye nkuze nkola mirimu kwoza bintu kufumba byonna nkuze mbikola ewaka kuba byenkuliddemu. Kuvuga boda? Boda sigimanyi sigiyiganga gugenda zino. So sinyoma mulimu kuba naye guba gumpa mmeka kuba kati sirina yadde eziyingiza 10 wabula ofuna omuntu alaga nti ema nkwadde akatwalo ema 5 ezo omanya nti kati ye sente gy'olina ate naye ogifuna ng'ewa mukwano gwo wobeera tebalina kyakulya weebayi nga tojja kusirika ng'enjala ekola ki baluma ng'era ojjagamu naye mukadde nawe omutwalo guno tukole ki tutetenkanize kuno. Senga omuntu ayagala okuwa obuyambi mu ngeri yonna
ayinza kuyita ku namba ki? Nina enamba naye enamba esimu gye njera okukozesa ya mukwano gwange mwe muli layini yange naye era bw'oba okubye ng'essimu egidde ku layini yange esimu nkolaki ngiina ne ku whatsapp naye akawunti yange so nina essimu nkangaye nina enamba. I'm really sorry. Anyumiriza ebintu bingi netukesera nga sikyalina kyakwogera. Ebintu ebimu but anyway katulabe omulabi wa S Media I believe channel eno erabibwa abantu abawerako ate nga ekisinga okumpa amaanyi nti ab'Uganda naddala ababeera wano basinga ogiraba simanyi tugenda kuyamba tutya Emma naye senga tusobola omuyamba twali muyambye mu ngeri yonna nti whereby ettuno lya Emma yennyini olw'embeera gye yalimu yabulo yakava mu kkomera Emma pazi ogambye kati bbanga ki oba bava mu kkomera? Myezi 3. Myezi 3. Senga we yakimanya? Teyakimanya. Naye waliwo mukulu waabwe mukulu w'abataata abo mutasenga Grace maama yayogerako naye namugamba Emma baakola ki? Baamuta kati simanyi oba yabagamba nti Emma baamuta naye namugamba tobagamba baleke nalabeka yamala n'abagamba kuba ye nga ye yali musanyufu nnyo ndowooza essanyu lyali limuyitiddeko ng'alina okukola ki yagamba nno beewanjako bamanye nti kyebaali bakwagaliza tekyakola ki kyatuuka. So ayinayo omulimu gwonna okujjako Golden tasobola kusitula tusobola omuyambako ne tulaba simanyi oba naafuna obudde naye Katonda nsaba anyamba nsaasire nfune amaanyi amazima gali nti Emma njala kukola ku mukadde gyalieyo naye simanyi Mukama yamanyi maama wange gyalieyo naye yekakaba bambi nawenyera ku muggo gwe nagenda nayiyayiyayo mpola so simanyi enamba ye eri awo naye in case of anything osobola kuba kuyange wakati Emma essimu ye teri kyoba mbadde njagala omanyi nze saagala nnyo sitakola program bwe ziti olw'ebizibu ebibeerawo abantu okitegeera bingi nnyo so ebisinga mbanyaga muntu n'asoma enamba ye nga ye omuntu so tulabe tusobola okuyamba tutya Emma tulabe nga tutandike tusobola kyemmanyi embeera mbi tetuli bulungi ffenna naye tusobola okukwata akatono ke tulina etuyamba muganda we tamanyi wawaali yenyini wasula si waabwe talina mulimu maama we mulwadde so please tuyinza okuyambako ya necessary but Emma thank you for coming otunaba tufunye obudde tujja kuddamu tusinkane nkusaasideko nnyo olw'ebyo byonna ebyakutuukako naye nsigala nze S1 ku Talk with S Media Uganda Brian yabadde camera we'll meet next time we love you all.